Yes, abalabi baffe abalungi aba ETV Uganda. Onakola tunonyeza ku mwami bugye tumutusanga ku mukutu gwaffe gwa ETV Uganda eyafuna accident Jovan Luzinda. Onakola tumunonyeza kaba ETV Uganda. Tumubuze kuyasema tukatya. Mbela kijali mu sawa zino atubulire ku music. Atubulire ebintu ebigenda maso mu Uganda yabiraba ata fresh kid. Benena agenda ba like alikola chi abitugambako. Yes, Jovan, how are you? I'm good, and you? Obviously, from Nangi, bagamba bati abalaba ETV Uganda. Tuli bulungi. Yes, olamba gamba chi. Olamba dala mpozo bo Nangi. Kulika accident. Accident mukama ya jimponya. Ne wachikola otyo okuona. Ye wali ovaawa? Nali mva Kampala ngenda Lugazi. Yeah. Yeah, kati music ali bichi. Twakuma ku gundi. Tuli ku kyennyanja. Muli ku kyennyanja. Tuchikoye, tusigaza amagumba. Ekisinga okunsanyusa n'okungira abamu omusanga takola ki. Ekyennyanja takitana kiri akoya dda Katonda naye nga gamba bwana ekyennyanja tukikoyo tuwadde akalala. Nga yiyi gutona bakulyako yadde. Alwa kiki okitegeera. By the nina akayimba kape bakaita Kiboko. Kange ne Betty na mukasaita Korabo. Yeah, very beautiful, very handsome kayimba kadala chichimu. Audios out or yeah, the audio is out. Era bakanonye ko bakaita Kiboko. Jovan, yotatuza kukwata behind the scene. Nenda tunabakola video, era ku video ETV bayise ya ETV Uganda. Ogenda jikwatira. Ngenda jikwatira. Mbade kwa tusoka na kola kye bayita script bichana kwata wa bwebito. Kati ogenda okumaliriza chetagisa. Laki mu bayimbi bonna ba the new Eagles walonzeyo Bettina nga Lecho jali Mugo jali abayimbi n'abayimbi abalala ne mami yabaddeyo. Laki walonze Bettina. Omanyi lwaki wekitobe kiri olw'ensonga Katonda nti kyekyo kye bwe yakitegeka. Omanyi you can't fight destiny. Buli kimu kyoba otunoddemu you can't fight destiny. Manyi olina bye wasomera oluusi ebiraana ate wamaliza oli mu kamera. Okuva obuto bwegomba kubeera dokita. Abula leero weesanze okwata kamera. Bw'okola bwa dokita ku kamera simanyi. Okay. Jovan nga muwulidde alina akayimba akapya bakayita Kiboko. Simanyi nti obaake kana gundi. No Kiboko fire bako tutugamba eti mwabbye. Kano Kiboko. So twamuka akapela. Mugwana kibonerezo kimwe. Abakyala batulimbalimba. Mugwana kukuba na kifalu. Bwekityo nange nembaddamu ne Betty mugwana kibonerezo kimwe. Abasajja batulimbalimba. Mugwana kukuba na Kiboko. Netubamalamu obuyaye n'emputu. Bwekityo. By the way, akayimba like kaja kunyuma naye katulinde video Fred na baba na ba ETV Uganda tubaye bigeno kubera behind the scene twogere ku ne Bettina na mukasa yati alwachi asalawo Jovan okitegeera yeah twaga tumubuzeko ate ebirala Jovan Taata fresh kid ye yagambye omwana wo wesu wa manager era bwe kibeera Taata ayagala ticket ayagala visa ayagala smartphone kakati ayagala emmotoka nze kyenyezo kugamba Taata nze okay bina sina kyengana era bayimuwagira Taata mpagira nani mpagira no ne manager abula bonera simanyi kituufu kyeki oba okitegeera wabula kimu kyenjo kugamba nti abatuule bateese buteesa kuba Taata alina rights ku mwana we omutwala mu nsi ki eyensi gyatamanyi biki binabaayo watya naafiirayo muyinza omusasula tasobola musasula no abula asobola okusuwinga to the ordinary oba okitegeera nakusaba omwana nga tomulina oluusi nga baamubbi kuba mwana muto teyeetegeerera buli kye bamugamba bugambi so no mbona akwata Luzinda omutwale bwekityo whereby alina rights ze okusaba ticket ne visa na buli kimu abula asabe ebyo ebigendera ku mwana so si kusaba mbu njagala emmotoka ekole kyevuge yevuge Taata Taata ayagala emmotoka eyiye ayagala n'okuseereza smartphone ebyo abyegulire abula kimu kyabagamba okutambulira ku mwana we kituufu kuba kimukakatako kuba oli mwana muto
bw'ataba tata alina kuba maama we kuba biri. Omwana kukyamukoleddeko kimala mbuza lwaki kuba dadi kati sawa zino ambasada okyogerako ambasada waki engato za fresh kid zayambala fresh kid kati akola engato ate engato kampuni wa fresh kid engato okwambala dadi kati ambasada okyogerako kinga dadi okitegeera fresh kid alina kampani ekola engato emuwa engato kampani zasomeramu kampani yao tuna like tutembe tujinonyereza naye dadi ambassador cho yao ife tuine ebintu byetugamba olomuzi ba stand nebyo gamba mbona ina gundi ina bichi nga tebiriyo obo kitegeera abulanzi chenjo gamba echi cha Taata wa fresh kid kuba sikimanyi naye mwenye nto kimanyi nze nkimanyi go kimanyi ne kampani ogimanyi ati je nkubuza kampani ki je baninde katonsima bigambo checho kati ekyo byonna bisoboka but ekisinga obukulu Taata kutambulira ku mwana we kuba yamuzaala era bwogenda n'okebera DNA ya Taata we obo kitegeera si ya manager so manager bukwataganye na Taata ne Taata ajjewo kirene enkyembeera egamba mbu bamwe smartphone bamwe n'emmotoka ye yabifunye ebbanga lyakoledde ekyavize bwe byangu kuba atwala omuyimbi yenna ayina okumutwalirako n'abamukuuma n'abanamufaako Omuyimbi teyekolera bintu byeyenga ye wadadi yagamba oba ekitero ky'omwana kifa kife era najalaga omwana era najalaga gayetaliiko nkugamba ekintu kimu ekyo musobola okuba nga muwayiriza wakiri Taata tasobola kukkiriza mwana kirooto kye kufa wakiri yenyini kyafumye mukamwake Taata naye bamunoonyereze kalabika ye nga y'omuntu bambi musajja wattu alina ekirala oluusi kyakozesa kisoboka okitegeera ko tosobola ga mwana wo gobadde osubiramu ebingi gwoyagala bakutwale n'ebweru mbu ate kirooto kife kati wabawo ate obuzibu kati newa Taata mba nvudde olonzize ku saidi yani ya manager Taata oba olina omukwata ebweru bw'oyogera ekigambo bwe kityo basooka ne bakukwata ne bakutwala mu gundi y'obwongo ne bakebera si butabika bakutwala mu institute y'obwongo waliwo bakiyita ze batwalamu abakadde ezo akuba sigimanyi abagimanyi abantu abasoma ennyo bwe kityo ne bakebera kati ne muzeeyi bamukebereko kuba bambi oluusi ayinza okuba byogera nga tabyogera nga kyategeeza nabula nga kyogeza olw'okuba nti waliwo ekimuli ku bwongo bansonyiwe mbanga njogedde bubi bajja kusonyiwa kati twogereko tulina omutegesi waffe omutegesi si amugenda kuddamu okuwa ebivulu ko adde asinga oteeka ebivulu bamusibye nsonga lwaki kakati kino ekyo kyogerako ki nze siyinza kwogera ku kya Bajjo mbu bamusibye ekyo tekikola mawulire kikola osobola omusanga nga yalidde ssente Jovan ebyo babikola bikolebwa oli nga yalidde ssente nga yagala just kuteekawo mawulire okitegeera bisoboka ng'asiba abantu bugoye ku maaso omanyi bw'oba asomako ku political science mulimu section we bakusomeseza okuba nti n'oba oyagala okusabotaginga embeera okwata omuntu omu kuba olowooza mbu babaddewo oba katugambe nga bwala Bobi Wine tubabadde nnyo balwanira nnyo Bobi Wine bamutegeka bakola biki n'omukwata n'omuzza emabbali n'omuwa ssente bw'omuwa ssente omugamba kino kyenjagala bagenda kujja bakwate kati weebuuze mwe mwali ludda abakwata amawulire kyekisooka twaliwo kwa twali tunalina ekibazo kale ebyo natubiveeko otolaba kiboozi ebyo natubiveeko lwaki temulowooza nnyo ku baana abafiira ebweru abaana abafiira mu ezo mukata abaana abafiira bamama bwe ne bataddamu kubalabako naye manya kireeta ekyo mirimu mu Uganda temuli kiva abaana bawangangu kakati ati kyekyo lwaki tetunoonya solution ekyo mufo ky'okudda ku kulowooza kw'oyo gondi gwe basibye mbu bamusibye Bajjo ali mu ssente ze akola ssente omuntu gwe basibye ate ne bamuwa miliyoni 8 bimeka gwe basibye leero ne babawa ssente enkya ne babakwata okitegeera lwaki ssente bazibamye ne batabakwata nti ssente tugenda zibawa olw'ensonga mwayogedde kino abula ate ne ssente ne bazibawa ne mugamba ate babasibye abula ate bakukwatidde ku kamera nga nazo weeziri gavumenti tesobola kukwata muntu ng'aliwo kamera webanga ekwetaaze kutwala lwaki guno tebamukwata ono omulenzi owa gundi ani
yani erinnya lye bannaye erinnya ndirabidde ono akwata nnyo obuntu bwa Bobi Wine abadde atera nga obukwata ennyo Eddi mutwe Eddi mutwe ate yabukwata omulenzi alinga akola nga gwe gundi alinerabidde tujja dijjukira tuba tulirawa abawagizi bo basobola okuba nga balira abalitegedde yabwe kityo bamukwatira ku kamera lwaki tebalinda kamera ye ne bamukwata nga ne kamera weziri kuba ndimukwatidde wali amawulire batulaki ono bamulinda ku mawulire twogere ku baana abafa twogere ku bakazi abakola ki abafiira mu ssanya twogere ku bintu ng'ebyo abaana bangi tebasoma one of recent abaana babadde ku street babadde yesaidi ki ekizimbe ne kibagwira nga ne basuze ku street lwaki tebafa ku ebyo kifo ky'okulowooza ku mbeera mbuno bajjo oba bino ogundi biki twogere tufe nnyo ku bintu ebyo bitugasa oba bitwala maaso nabo kitegeera yebadde endowooza ya Jovan Luzinda ku bintu bya Bajjo twagala tumubuuzeeko Jovan osanyuka nze osanyuka bwe mwine nge wokyamuka ennyo oyinza obba onyweddemu nosanyuka engoye n'ozijja namu